moment endala bwe yavuma mutawuni wa Bobi Wine namukubira essimu era olwalaba essimu yange ngamba Jajja mmanyi kyogenda okuŋŋamba naye ebyo tetubyogerako amusole kwegamba badde musajja omwetoowaze naye njagala ndabula abavubuka bano oyinza okubala audience n'ogamba njagala abantu kummanya n'obala bufu erinnya lyo ne lyonooneka mwonoonesi oba n'omaliriza ng'oli mu kkomera. So omulenzi ono gwe bayita Barrister Timo simanyi oba mugwagwa oba mugezi, kati yalina okutulaga azze atuwa information ne tetuukirira wadde nga mulimu byateeba. Nze nno muli ndowooza mwami Lumbuye n'ekitiibwa kye muwa bw'abanga ayogera naddala ebintu ebirimu okutiisatiisa obulamu bw'omuntu abeere mwegendereza ave ku nduulu ze bamuwaana mbu simanyi tica abale abantu balina abaana abantu balina ebirwadde balina ebipressure ojja kgenda oyogera ekigambo bwotyo agenda agwa eri affe ani anabaamuse. Okukola ekiraamo tekitegeeza nti ogenda kufa. Okukola ekiraamo tekitegeeza nti waliwo agenda okutta. Okukola ekiraamo kitegeeza nti oli civilized, omanyi nti omuntu abeerawo atuuka n'afa era teri muntu ajja kwewala kufa. Ojja kufa nja kufa. Then lwaki kitiisa abantu bakola ebiraamo. Kale nkwanirizaako nnyo obutereevu ku mukutu Viki exclusive mu bitundu by'eggwanga Uganda n'ebweru waalyo yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba sako okutuwuliriza kyokola ky'amaanyi nnyo nnyini gwe mukwano gwange nyongera okukubuuzaako ku mulimo w'osinzidde okubeera ng'okakkalabiza ne nkugamba nti yongeramu buyiiya n'amaanyi mu ekyo kyokola ate oba oli awo mudda ojja zikwasa. Bampita Viki nga bwe nkugambye nti nsinzidde ku mukutu Viki exclusive olunaku lwaliro mugenda kunsonyiwamuko ku ddoboozi asiri mulamu bulungi ate saagala kusiiga bulwadde bantu bengenda okubeera nga kola nabo olunaku olwaliro. Eno yonna wiiki twagiwaayo okubeera nga ate tukungubagira wamu ne famire y'omugenzi Isma All Access muyite Jajja Ichuli era yonna gyali ekitangaala kimwakire mirembe ne Mukama ayongere okumusonyiwa ebyo byonna ebyamusobako. Ankoze ne Joro ku kamera era olunaku olwaleero tuli ku seti ne Eddy Mezaya. Uncle Eddy, kansooke nkugambe nti nga kitalo. Tosaana kuŋŋamba nga kitalo kuba bannayuganda bonna bali mu kukungubaga. Ekyo kiri automatic nti bannayuganda bonna tuli mu maziga olwa mukwano gwaffe muganda waffe Isma All Access. May his soul rest in peace. Buliza ku batu. Yes, bannayuganda mbalamusizza yenze Eddy Mezaya Kalangalo Mitiyana Aleese Nakakande Imaama naye nga mbeera mu kibuga kati bakiyitayo Tebore nali Noro shopping nenvaayo nengendayo Tebore era mwena abaswidi mbalamusizza yo elskani ala wiiki eno lwe tuziise munnaffe era ng'ono yabadde pulezidenti w'aba bloggers wane Uganda. Naliko naawe ku seti omulundi ogwaddirira ogwasembayo ne twogerako ku Isma All Access omugenzi wenjogerera ze zimu ku mbuyaga ze tukozesa okussa tekiyo ku kino. Ya Isma yawummula era kati kituufu ye mugenzi naye obugenzi bwa Isma questions nnyingi ani yamutta bamuttira ki tetulina kyakikolera. Gavumenti yeyina okutubuulira kuba yerina obukugu bwonna obunoonyereza naye kibi nti Isma yali alwanyisa bigambo gwe lwaki ojjawo obulamu bwe nedda kibi twekuba emitima otwala obulamu bwa munno naawe enkya bajja twala obubwo mu ngeri ya Isma oba oluusi n'embi okusinga eya Isma ate naye yeetaaga obulamu nga gwe bw'obwetaaga. So we all deserve love. Mbeegayiridde. Yes. Okufa kwa Isma kwaleeta ebibuuzo bingi eri bannayuganda
kwaleeta ebibuuzo bingi eri omutimbagano abantu abasinga tebasooka kukikkiriza obuzibu okusinga gwe nga Eddy Mezaya ebbanga lyomaze mu mulimu guno ogwa bwa blogger olaba bwavaawa? Njagala osooka otegeeza bannayuganda mbirabye bingi nga biyitiŋŋana nga bawuuza Eddy Mezaya gavumenti ya Aleese adde mu kifo kya Isima. Mbirabye, sijja kwesiruwaza nti sibiraba. Njagala mbategeeze bannayuganda nti nze buli mwaka nzija Uganda emirundi ebiri, ate siri mukozi wa gavumenti ya Uganda. Ekirala tebampangako ku mulimu. Ekirala nze okubeera nga ndi wa NRM tekitegeeza nti nno nina okutwala omulimu gw'omuntu. Nze mbeera Sweden, siri mukozi mu NRM, sirina intention yonna ekola mulimu muganda wange gwabadde akola ki. So gwe abali mu kugereesa Eddy Mezaya replaces no. Ekyo kikyamu. Sinza kikkiriza wadde okukiwa chance wadde okukiwulira. No. Nedda ssebo. Nze siri mukozi wa NRM. N'ekyo nga kiwedde, njagala ngamba bloggers. Ndi serious muntu nuulire ba bloggers, ba YouTubers, mwe ba TikTokers. Obulamu tebabuzzaawo. Teri garagi ekanika bulamu. Buli kintu kyonna ky'okola bala obulamu bwo. Balo abantu abakwagala b'oyimirizaawo b'oliisa. Enduulu ze tufuna ze comments ku social media zireme kukuwaga. Kubanga oli ajja teekako comment okikubye bayiseemu eggaali ne bakuwaana. Trust me my dear, tezigenda kukutaasa nga waliwo embeera ezzeewo. Mbeegayiridde tukkakkane. Ba bloggers mbeegayiridde tukkakkane. Mbeegayiridde tupime obulamu. Temutukabya maziga oba temukabya bantu bamwe maziga. Bambi mbeegayiridde mukkakkane. Kye kigambo kyokka kiyinza okwogera. Ogamba ba bloggers, ba YouTubers bakkakkane teri kisinga bulamu. Kino tekireetawo ekifaananyi mu bantu abamu nti kaakati ebintu ebimu mu ggwanga bifuuse kubeera nga bya kusirikirwa, tewakyali ky'oyinza kuvaayo kwogerako olw'okuba tulina okukuuma obulamu. Anti munnange omuntu olondawo kiki ky'osinga okwagala? Osinga kwagala bulamu oba osinga kwagala ng'ofudde? So nze ndowooza ky'osinga okwagala kyokola ki? Omanyi Isima abadde versatile ng'akola ebintu eby'enjawulo. Tetumanyi yanyiizaani, tetumanyi yakola ki, tetumanyi oli obusungu yabujjawa obutta Isima. Omusajja tabadde mugagga nti bamuwalana lwa bya bugagga, tabadde nabakyala nti oba nsonga z'abasajja nabakyala. Abadde muntu ali awo yeenoonyeza ekyokulya. Nga lwaki totegeera muntu ali mu situation bwetyo atuuka okukunyiza ogenda okwata emmundu ojjawo obulamu bwa munno. Bannange mbegayidde twekuba emitima. Kyetukola kibi, kyemukola kibi. Kyadnaku wangalakoko ne Isima oba mwayogerezeganyakoko ebiseera eby'emabega, Isima yali muntu ki eri ku muntu oyo atamu? No, nze ne Isima tubadde tuzannya nnyo bulungi media zaffe, era abantu abamu nga balowooza tetukwatagana nze ne Isima, naye nga tubeera ku ssimu ne twogera ne tuseka ne twekubira zipaasi ebintu tuba ebityo. Naye this is a guy abadde ampa respect. Abantu abampa respect wano mu bantu abakola ebintu bino ebyokwogera bali babiri, ye Faruku Sakozi ne Isima Alexis. Amazima gali nti abo bba babiri siinamu dawuti, naye kati nsigaza Faruku Sakozi. So nsaba abafamire Allah abagumye. Moment ki wali ofunye n'omugenzi nga yunzibu yakuva mutwe? Moments ziringa 3.
bwe agenda n'akola proposal n'akitwalira President Museveni eyaba bloggers ng'erinnya lyange lyasookako number 1. Twekyanga ne tuyomba naye ne tujja mu buntu muganda wange omanyi akazannyo nange nabadde nnoonya ABCD ne mutegeera. Momenti ey'okubiri mu 2017 nze yansaba ng'ayagala kulabikira ku TV nga Fifi ankyazizza ne musasula emitwalo 15 naye okuva olwo abadde taddanga mabega. Simanyi oba bamukyaza mu puroguramu ki naye nga nze sente naziwa Faruku Sakozi kuba yali producer wa puroguramu eyo, naye Fifi yali taagala mukyaza. Simanyi oba teyamala oba Faruku sente bamukyaza batasaagoberera sheeyo, naye abadde tanswazizza zibadde zameruka. Momenti endala bwe yavuma mutani wa Bobi Wine namukubira essimu, era olwalaba essimu yange yangamba Jajja mmanyi kyogenda okuŋŋamba naye ebyo tetubyogerako amusole. Kwegamba abadde musajja omwetoowaze amanya mangu ensobi. Ebibuuzo nga bikyali awo ku nfa ya Isma, wavaayo omwana ku mukutu gwa TikTok amanyiddwa nga Timo Balista ajja yeeinvolvinza mu nsonga ezo. Abantu bateekawo okubuusabuusa n'embeera. Mbadde mmanyi obadde oli ku intaneti okiraba? Ndi ku intaneti mbiraba naye ebintu ebimu sinze nina obyogerako. Nange simanyi kigendererwa ky'oyo omuvubuka, simanyi Balista Timo, simanyi lwaki yakola bw'atyo, era nange nnize kulaba ekigenda mu maaso oba mpulira ebigambo byayogera lwaki yakikola ekyokweyisa bw'atyo ku TikTok. So simanyi kuba n'okumumanya mbadde simumanyi, mulabye era mutegedde ku nsonga eyo ku ebyo ebintu byakola ku TikTok naye nga simumanyi, soogerangako naye njagala ndabula abavubuka bano. Oyinza okubala audience n'ogamba njagala abantu kummanya n'obala bufu erinnya lyo ne lyonooneka bwonoonesi oba n'omaliriza ng'oli mu kkomera. So omulenzi ono gwe bayita Balista Timo simanyi oba mugwagwa oba mugezi, kati yalina okutulaga ekigendererwa lwaki yakikola ekyo kye yakola ku TikTok. Yes, Uganda ebaddemu abantu abeefaananyiriza oba nakati ekyalimu abantu abeefaananyiriza omugenzi Small Access Jajja Ichuli mu bikolwa ne mu mulimo ogwa blogging. Tulinawo nga tugambe nga Wisdom Kaye, Tamale Milundi Junior, Calvin Kayanja n'abalala. Basigazizza eddembe eryo lye babadde nalyo ng'ekikolwa kino tekinnatuusibwa ku munda. Sijja kulimba, bonna boyogeddeko mbamanyi era mbawa ekitiibwa, bye bakola babitegeera, naye buli muntu yamanyi bw'abala obulamu bwe. Nze mbala bwange, nabo babala bulamu bwabwe. Obunkenke nga oli yakaziikibwa, waliwo omweraku bakati naye ababloga omukulu Lumbuye Fred Kajobi akola listi yabaddako okubeera nga nabo bakiririzibwa kumwa. Listi nekankanya abantu. Kigendererwa saagala nze kumenya abantu abalimu. Kigendererwa ki ekiri emabega wa lists bwe ziti nga twalabako n'ezimu ku comments ku page y'omugenzi Small Access eyali emulalika olunaku olwanga 6 ne kituukirira n'afanga 6. Comment eyo gy'ogamba yali emulalika nga 6 yali mu video audio oba just mpandiike? Yali mu video ng'oli ayogera mwemu ku live z'omugenzi nga yayogera nga live y'omugenzi oli kwe ya comment ya screenshot anti kyembadde mbuuza yakola comment mu biwandiiko mu nnyukuta? Okay.
kati kyekyo kifaanaganako n'ekyole mulenzi Barrister Timo. Tokola kintu ky'onejjusa. Leka enduulu okukuwaga. Bika. Yes. Kye kigambo kyokka tubale future. Ono omukulu ali ettake atali wano. Atadde obunkenke kubamu ku banene. Nga agamba nti be baddako. Talina bunkenke bw'atadde ku bannayuganda naddala abanene olw'ensonga emu. Yagenda n'agamba nti Salimu Sale yafa. Naye ng'ate musajja gy'ali mulamu. Tavangayo kutwetondera. Azze atuwa information ne tetuukirira. Wadde nga mulimu by'ateeba. Nze nno muli ndowooza mwami Lumbuye n'ekitiibwa kye mmuwa. Bw'abanga ayogera naddala ebintu ebirimu okutiisatiisa obulamu bw'omuntu abeere mwegendereza. Ave ku nduulu ze bamuwaana mbu simanyi tica. Abala abantu balina abaana. Abantu balina ebirwadde, balina ebipressure. Ojja kgenda oyogera ekigambo bw'oti agenda agwa eri affe. Ani anabaamuse. Mr. Lumbuye, manyi taata oli muntu mugezi. Naye ebintu ebimu nsaba obeere human. Yes, sir. Bano be batadde ku bunkenke bw'okubanga be baddako. Kibalekawa? Kibalekera bunkenke. Kuba tebamanyi oba kituufu oba si kituufu. Oba katemba oba ddwama. Tebakimanyi. Gwe batuufu beeraliikirire. Kubanga oli bw'avaayo n'agamba nti Eddy Mizaya kino na kino. Ekyamazima ndi muntu sinza buteeraliikirira. Naye nga mwami Lumbuye ayamba abantu abo abawe essoosi. Nabo bateekemu okwenoonyerezaaga. Balabe oba byayogera bituufu. Uganda kuva dda tugamba nti freedom of speech weeri. Naye ate bwe tulaba ensangi zino nti okwogera kulina limiti. Nti bwe njogera nina we nnyina okukoma. Kino kigenda kubanga kitambula bwe kiti mu ggwanga nti kati bwe njogera ne mmanya nti nsuuse wano sikola apology oba nkola apology okusaabulula ekyo kimba. Nedda tuyige okwemenya. Bw'oba okoze ensobi weenenyeze gw'osobezza. Tubeere bantu. Era nsaba ba bloggers mwenna ba YouTubers ba TikTokers ba communicators mwenna mubeere bantu. Bw'osobya omuntu oli wadde omusinga amaanyi, omusinga obunene, omusinga okusoma obulungi, genda omwetondere. Bw'obeera ng'omanyi omusobezza. Yes. Kale, obubaka bwe obusembayo eri abantu abakozesa omutimbagano. Abantu abakozesa omutimbagano nsaba mwegendereze. Ekigambo ky'ofulumiza tekiddiza, tetosobola kizzaayo. Ate ky'ofulumizza gwe kirinako obuvunaanyizibwa. So si bali abakiwulira. Mwegendereze, twegendereze ebigambo bye tufulumya. Olulimi lukuwa essanyu naye ate tusobola okukuleetera amaziga. Olulimi lukuwa obugagga naye ate tusobola okwavuwaza oba okukuleetera endwadde oba okukuleetera ebizibu. So guys mwenna ba communicators to controlling, let us mind our tongues. Mbalamusizza nze Eddy Mizaya naye rest in peace Jajja Ichuli. Nga tetunnasiibula. Social media ebadde efuuse essuubi ly'Abannayuganda mu nkola singa baba bagikozesezza bulungi. Nja kuwa ekyokulabirako ebinnya mu nguudo. Abavaayo ne batongoza kampeyini y'omwoleso gw'ebinnya mu nguudo. Tugenze okulaba nga gavumenti oba oliawo bagisisimuddemukko n'ebaako enguudo zeekola. Ne bakola omwoleso gw'amalwaliro. Era ne tulaba nga at least ababanise waliwo ekikoleddwa. Kati kino tekigenda kuteekawo kutya nga tumaliriza. Social media nnungi. Ereeta obugagga, ekola erinnya, ereeta emikwano. Naye ate esobola okuteeka mu ttaka. Kye kigambo kyokka kye nnyinza okugamba. Yes. Kale.
abamu bakoze batya okay waliwo abakoze obiraamo abalaami nga basajja bamaanyi wano babadde boogera ne tutuula ne tuwuliriza nalabyeko omwami Bajjo ng'akola ekiraamo kaye Wisdom kwolwo lwennyini mu maka ga taata wa Isima yakola ekiraamo Mirundi Junior naye still nalabye nga naye alaama bo bano kiki ekibalowoozesa nti balina tulaamira kati abantu omuntu yamanyi kikyayitamu fe tulaba balabe obalaba ku TV nange mbalaba ku TV be bamanyi kyebayitamu gwomanyi ekyange kyendi teri akimanyi okuddako nze abayemanyi so babeera nga baalaami they have the right sinze naani sigwalaami okulaama kwabwe kukwatirako buli muntu okukola ekiraamu kikkakata ku buli muntu nze nange nnina ekyange of course nti bwenfa teri akwata ku kintu kyange kakabeere kasaati bintu bya mukyala wange n'abaana bange nakikola dda okukola ekiraamu tekitegeeza nti ogenda kufa okukola ekiraamu tekitegeeza nti waliwo agenda okutta okukola ekiraamu kitegeeza nti oli civilized omanyi nti omuntu abeerawo atuuka n'afa era teri muntu ajja kwewala kufa ojja kufa nja kufa then lwaki kitiisa abantu bakola ebiraamu era bwe babeera nga bakoze nze ku ntegeera yange kaye Wisdom Bajjo Tamale Junior babeera nga bakoze ebiraamu bakeziwadde batandise okutegeera ekiraamu kiba kirungi okukola so tekyesisiwaza yes byebyo mukole ebiraamu kuba obulamu tomanya leero obubaamu enkya tobaamu bampita Vicky Eddy Mezaya gwe nsobodde okubeera nga nkola naye olunaku olwo yali emabega wa kamera until we meet again tweyanzeege bye bye